Girls Talk. Kakos Fax 256. Trace May. Aminga Ganziro. Rosemarina. Hello guys. Girls Talk. Hello, my name is Rosemarina and this is the Girls Talk. Nenga sinawa benanga matwala tugenda tandika ne above that talk. Above that talk eno kagenda benanga kantu katini nnyo nga tulina kye tugamba mukwano gwa omwala ina ali eyo. Girls njagala benanga njogerako nammwe. Tuyina this life je tubeeramu nga tunyumirwa, we go to parties, we club, we do what. Naye mukwano teweerabira there is life after the enjoyment. Ngawe batugamba nga tukyasoma there is life after school kati ndowooza life gye mulimu naye temwerabira waliyo life after enjoyment. Ntegeeza kimu ekyo mukwano kola byonna byokola naye ng'omanyi there is tomorrow tomanyi kikyerina ogenda tuka ekiseera nga abo bakuwa tebaliwo Tom taliwo Peter taliwo Peter nga talina kyasobola kuwa mukwano. So learn how to save, learn how to think about tomorrow. Kakos Fax 256 tubaniza mwena abasubscribinga abaviewinga namwe abasharinga mukola kyamanyonyini ddala. This is the Girls Talk. Manya gange nze Rosemarina wabula olunaku olwaleero sitambudde nzekka. I'm with a guest. Kwano weyanjulekere abantu. My name is Ruth. I'm so happy to be with you guys. Today we shall be discussing a lot and I know we shall enjoy. Yes, you're welcome. Kakos Fax 256. Bo aba higher level to and travel agents bagambye mukwano oyagala pena nga ogendako out oyagala genda nga wewumuzeko ku Easter ebivulu bingi kati fena tukimanyi nti batutaruka kitegeera kati bwobeera ng'olina ayina gy'ayagala ogenda booking like nga bagala booking abagendeko for a vacation wedding bagala gendako ku honeymoon basobola obeera nga babikwasaganya ne higher level tour and travel agents okubeera nga oyogerako nabo ogenda beera nga obakubirako oba nga oba whatsappinga ku simu yaabwe eri 0788751454 ogenda beera nga obafuna obeere nga mwogerezeganya ku byensasula n'entambula byonna bye mubeera nga mwagala. Wabula olunaku olwaleero topic yaffe nga wetumanyi this is the Girls Talk. Tuli ku mwana muwala mukwano gwange yenna ali eyo. How do you respect your body? Wewadde otya ekitiibwa nga ng'omwana omuwala? Ruth mukowa ekitiibwa sitegeeza kwambala ngoye mpanvu cause abantu abamu balowooza omuntu ayambala olugoye oluwanvu ye muntu ali decent. No my dear. N'abambala engoye ennyimpi basobola obeera decent. Ate n'omusajja yenna ali eyo bw'oba olowooza omuntu ayambadde olugoye olumpi nti ali open obeere ng'okola kyonna kyeyagala mukwano yolwana. Ruth wenjogera ku kyokuba nti omuwala yeewadde ekitiibwa oba omubiri gw'ekitiibwa gwe kikyoyinza okuteekako ebirowoozo. Kale ekisooka kya byonna okuwa ekitiibwa it doesn't mean like you olina okwambala obulungi naye enjogera how you speak it's so sensitive. How you speak basically bikuvaamu byamakulu nnyo. Understand? Nakumba njogedde ntya waliwo tubeera mu lukale mu bantu nga it's a public. There are some statements you need to utter. There are some you need not to be like, just that self-respect that you have. How will people get to know? Tuchimani as girls we know a lot. You can speak a lot, whatever you want. Yeah. But basically, bamne kadi bananda babatemo kolechi. Echerekere. Yeah. So we're talking about self-respect. How do you talk to people? What are you going to talk about? What are you going to give them? Think about what you're going to utter before saying anything. So how is a girl like? How do you respect your body? How do you respect your body? Omubiri guno nga tuvudde ku kyokubeera nga tugamba nti ebigambo biki byofunye omuntu kuba some people take us to be what they see on the outside. So how am I going to respect my body? Fine, I put on short clothes, I put my skin out, but how am I going to respect this? First of all, so you have to make people feel putting on short things means nothing. Because to Banji they put on short, but her mindset it's just mixed. It's different. You understand? So that's the body. Tetugamba okwambala manya ntaddeko ndi hajat nyambadde bulungi tekitegeeza ekyo bayira it's wrong because tubalabira I'm not against hajats. Yes, I love those people and they're nice. Naye decent. Yes, but abamu ogenda omutunulira nga byagala tebikwatagana byayambadde. So enyambala it matters. Yes, we shall talk about the short things, but olina okwambala kino gamba am I comfortable with this? Anti mulimu omuntu ali eyo nga ye agamba omuntu yenna ekisookebwako obeera ng'owadde omubiri gwe ekitiibwa yennyambala.
kati olina okwambala ekintu ng'ogamba oli wanandaba nandowoleza ki, you understand? Because now know how where to dress and where to dress some things for, you understand? Nyinza okuba nga ngenda mu public wenayambala kangeze yonayambala akantu akampi wenakutamya yanandaba ati, you understand? So manya ngenda genda wantu naye ngenda tula nashekeza osobola okwambala ekintu kyange. So like how basically your dressing code matters, like where are you moving. That's how we respect our bodies. Like I'm moving to a public, I need to be like comfortable. Let me dress like this. Okay, ngatuvudde ku kwambala. Some girls, okay, nga wetumanyi waliwo sexual harassment. Tugende ewamu okusaba emirimu oli n'akugamba mukwano nga sinaba kuwa mulimu gwange, you're just going to pay me first. Paying kitegeeza kukwata mu nsawo oba obeeko kyomusasula, but you just have to sleep. Ayinza n'okugamba give me just 1 hour. Nkuwa omulimu, I'm going to give you a position you want. Okitegeera. So how are girls supposed to handle this? Okay, let me assume ogenze ku mulimu. Yes, you want to have a job and someone is like, to give you a job you have to first sleep with me, get to know katoni bakananga n'otala. No, there is some instance or inagamba yes katumaze akatomi muguli wa ina sanagamba nze maze shembadde njagala no one akomulimo, just know at that job you will be comfortable, you understand? Tamanyi kuba such men bwaba amaze kikola omulimu agukuwadde finance naye waliwo n'omulala agenda okujasaba omulimu, they are going to do the same to that person. Kitegeeza you're not going to be his favorite. Some other new girl is going to come and the same thing is going to happen. Ekyoba kikola nnyo kuba omuntu waba like wafunire that mindset ogamba nti before giving this girl a job I have to first sleep with her. Kitegeeza kikoze ku bantu ab'enjawulo oba kikoze ku bawala abangi ab'enjawulo. That is sexual harassment. Kati kyogamba girls should go ahead with it. Like to me, if it was me and then you tell me to give you a job you have to first sleep with me, I'll reason out. There is an instance sleeping with me and you give me a job, which is nice. Na ye agakola kyakulaba nga boss by the way agenda kubagamba kati ngono nasooka namukozesa mani omulimu oba kitegeera. So toba okitiibwa kya mulimu besides being that oli ku mulimu tekibaawo kati nga golina okumanya I've gone for this job nze oli wanangamba come and sleep with me because of a job. I'm like I will take that job. Why? I won't be comfortable at the workplace. Even your respect, he's not going to respect you. Nija kwesanga nga akutochalinga. He's just torturing you psychologically. Okay, tuina ababoss abenjawulo okay girls, when we talk about respecting your bodies, we don't only talk about the clothes you put on, sleeping with a man. No my dear, mulimu ku mirimu gye tubeera nga people just insult us olumu okusinzira ngeri gy'ofaanana oba okusinzira omulimu gw'okola. When we talk about respecting your body tetwogera ku ngeri gy'oyambadde yokka, nga Ruth wabagambye sinti abambala ebiwanvu be bokka ababeera decent. Bangi nnyo abeebikkirira naye nga mukwano she's not respectable. Nga ayina ebintu byakola byayogera bye yeekola okitegeera. Kati bwe twogera ku bintu ebyokuba nga ow'omubiri gwe kitiibwa, some people insult us just because of your job, the way your dress code. Abamu batu disrespectinga ofaanana otya otunula otya oyambadde otya okola mulimu ki okitegeera. Kati ye nalowooza olw'okuba akusingako waddembe okukola kyoyagala. Abaana bano abawala mulimu abawala abatunda emmere, mulimu abawala abakola mu bifo ebyenjawulo naye ng'ojja ssanga sometimes mukama we ajja n'amusanga mu office oba n'amugamba bring me some papers, azireese boss najja natandika okukwata wonna waasanze. Abaana bano abatwala emmere ogenda sanga nga agenda twalira omuntu emmere amalo gituusaayo asooka ayimuke amukwateko wamukutte. Kale mu bintu ebyesitazi okitegeera oba omuntu atali boyfriend we kyatalina kukola. Cause nze mmanyi omuntu ali supposed to beera ng'akwata some parts ayina beera boyfriend ate not in a public place. Otuse mu office ya boss omutwalidde empapula inakutte kabi n'abuti azikwata okitegeera azze akubye ku buti. Kati no sometimes oyinza omugamba so what are you doing agamba no it's okay yena akulaga nga it's okay. N'abasomesa bano nabo babikola. Nosanga dos ng'ayita omwana mu office n'amugamba bring the books okitegeera n'otuukayo n'agamba teekaawo nasika n'agamba tuulaawo.
oba nayimuka atandise okukwata ku matama ate kati wava ku matama dda ku kitutu okitegeera naye nga omwana like as a girl kiki olina okukola okubeera nga wewe ekitiibwa kiki olina okukola kati banaba abatunda plastics mulimu abawala abatunda plastics omusanga mukazi wattu atambudde avudde ntinda ali kaleere talina kyeyalidde talina kyeyanywedde asanze ogusajja gutandise omugamba ebyekisiru kati kijja musindikiriza ogenda okukola such a thing okitegeera naye gwe oba olaba is it okay for a girl to do such a thing bambi osooka nabo noobasaasiraye bayita mu mugubi watukire ogamba kale kankwatirireyo agulayo ekikopo kimu you understand naye nga wengamba nze omwana omuwala you are too expensive you understand you are not cheap to that extent you are expensive that is it abawala oba abakazi baba batambula mu kkubo musajja guvudde eri gumala gamukwata ku buti n'ogamba mukama katonda so some girls just walk natambula n'agenda so you have to talk for yourself you have to be self-confident tell someone what you want n'oba tikyakwise mu office I know bali abakalu ate abadosi ne ba HM ebikopo but tell that dose you know what you're a dose but me I'm a student and I have to talk I'm a girl trying to disrespecting you understand speak out for yourself that's when people will realize abona basika tasana kweyogera they fear themselves agamba kale kakwate wachi yagule kale sewani emmere but the reality is you are not worthy cheap to that extent speak for yourself kati omwana like girls chalina kola wenga first and foremost respect yourself because I'm not going to respect you if you don't respect yourself my dear Inze bwensanga nga waliwo akutte watalina kukwata ate nga manyi okay we are in the public place amaze gakwata buli wasanze ne waba boyfriend w'omukwano nze mbasingenda bba wakitiibwa wallahi kubamba mwine yeje muba mundabikira my bagamba asise tejusa if you feel it hasn't hurt you so even someone will be like no it's wrong niwe muganda osebo ogula netolina kunkwatirira kyokutunda ebikopo tekintu be like I would give back come toilet no miss better you know why it's better okay you're from telling girls they should speak for themselves right omusajja bw'aveeri nakwata kabina talina right oba muli mu katale oba muli mu kibuga oba muliwa confront that man out of his stupidity omanyi kye bakola agenda kuvuma naye since you're on the right side okitegeera bwe tunagenda nga akutte kabina osirisa otambudde ogenze akutte kabina since etambudde ngenze akikoze n'abalala they are not going to stop trusting you. Let me assume someone has done it for the first time you'll be like okay no whatever nga cheated that's when you can speak you'll be like omanyi choka si kituufu tekiddangana amaba kitegeera segamba oyo omuntu omu kyenkugamba nti tubeera mu town oyinza oba mu town ng'otambula kati jjukira nga mu kikuba abantu babeera bangi congestion eri eyo kitegeera oyita ku muntu okitegeere akutte wasanze right oyina right ekyuka n'omugamba gundi kyokoze si kituufu nze kyenjogerako I've seen it I've ever done it n'okyuka n'omugamba mukwano kyokoze kituufu ku myaka gy'oliko toyinza kukola kintu nga kino n'akuvuma ali wali okuvuma nga akuvuma nasuka nakubaga gamba obwe gati naye nze ne wooba onvumye nga nkikugambye in your head ojja sigala ng'ogamba bukyanga nkikola abaana kuba batasoose kikola mugwe ono kyangambye ekituufu so when we start doing this as women or girls these people will start thinking about nagamba manchi ekitukola naye buli weba nakikola najja noyitawo nakwatako nosirika nomula nayitawo namukwatako nasirika kijja sigala nga kikula kati Ruth tulina ne bana abawala abamanyi ate bana nga obuzibu bwenina n'abawala saagala nnyo muntu yemanyi nti kuba be bakyasinza okukola ensobi omuntu kasita amanya nti I have a good figure I have a good face I have what abawala bakyasinza okukola ensobi abawala bano mu mind yaabwe they have this thinking I can get anything I want with my body with my face with my what okitegeera abawala bakyasinza okukola ensobi ne batamanya nti tebali mu kwewa kitiibwa kuba wewebaka ne lecturer Peter ne webaka ne lecturer Sam ne webaka ne lecturer Tom bonna bagenda bera tebakola tebakwa kitiibwa kino ndikireetamu cause abaana bangi ku campus mfakyofuna retake agamba yiyi lwaki nemenya nga nina ekitagwawo manyi batera tugamba ebitagwawo lwaki mubikodowalira stupidwadde kati lwaki ogenda webaka na buli omu kiki otasobola kukola kusoma bitabo yes we'll get Dr. Max
bana bebaka ne lecture that's right and you do it but tugasooka tubanenye. This is personal experience. Girls sit oshmanyo oli mnene, you have big thighs, you put yourself in front here. We had this one nga mnene alina kabina kanene yote kama maso, so you are inducing even the lecturer is okwati yandi kutenako nenga gwe nyambala yo otula bubi. Learn how to sit in public, please. You understand? You know you're on a front seat, sit decently, respect. That's respecting your body. Ne yadigamba gamba wayo mwana atudde bungi kumuleke katoli agamba hakati zengera genda ntulewo. I'm going to use it as a chance. You understand? So ne ba lecture tubanenya katono na abana tubanenya katono ngaba wala manya chukutute ku campus. Respect your parents. Mulimu abawala nga they seduce the lecturers. Trust me. Yena agamba zomanyi communication skills ono yaganda. Ngezeza ko soma na yaganyo yingira kati wengenda pito no maiti tukesera tuchabaita anti oba lecturer oba chie manya ne kati wengenda obe wato oba wapita ana ali mulimu ne lecturer bambi abayina amaddu omwana jabuzina kwatako bukwasi kunkona no banga we no wedde naye nga kino ekintu kye bakola it's not right cause guno omubiri guno gota respectinga mulimu ebintu bye tukola nga tetwewadde kitiibwa abaana abawala abamanyi nti abemanyi ddala okusinga yamanyi I can get anything with my body okitegera osanga olinga agamaze buli kimu kyenfunye nina ow'emmotoka nina owaki mubiri guno guweko ku kitiibwa okitegera gezaako okwe respectinga okitegera gezaako ogamba gundi bwankwata wano gundi nandaba n'omuntu eyandikwanye tagenda okukwana sitegeza nti nomubeerawo nga mulinze babakwanye naye muyinza obba nga like you at workplace waliwo abavubuka ab'enjawulo okitegera agenda kujja sama ajja kujja agamba ekana kala bambi keisa bulungi ke respecting akola biki kati waliwo oli ajja okujja agamba mwalo oyo mulungi naye osanga Peter amukwatira osanga Nika amukwatira osanga gundi amukwatira kati ebintu ng'ebyo si byagalo kitegera nagamba mwana yandibadde mulungi neze buli wensanga Chris amukwatira tebinyumira buli wensanga nga Tom amukwatira tebinyumira kati okitegera ne yandibadde ayina ewantu wakuteeka kuba omuntu ayinza obba nga alina kyagala okugamba oba ayinza obba omulimu gwagala okufuna nagamba onajja kunswalizaayo. So guys, learn how to respect your body. You say his body, how you talk, how you conduct yourself, how you behave. No, like I'm in public, this I'm supposed to behave. I'm with my friends, this I'm supposed to behave. Manyengeje be some bantu. You understand? You have to be dynamic. You change. You be like ati ngenze kusomero be isabwe but you at campus. Learn I'm with the lecturer. This I'm supposed to speak with the lecturer. Ngenda mu office. I'm office. I'm supposed to dress like this. I'm going for an office. Ngenda mbachali bange. So you learn how to do like you be dynamic. Learn. Life is about being dynamic. You guys. Ate n'omuntu bwagambanga ko mukwano. Kino kyokoze si kirungi tolekanira muntu oyo okitegera ate n'ekirala omuwala oba omuntu yenna waba alina ekintu kyakoze nga it's not good genda waali tomulekanira mugamba mpabuli genda waali omugambe kino tekibadde kituufu okitegera so n'ekintu ekirala abawala manya Ruth yayogedde ku kya dress code manya why you're going mulimu siganaze muntu kwambala kintu kyonna kyayamba naye wa woolaga tuve ku byogamba nti bajjajja abamu bakoowu okitegera naye ogenda mu bantu bakulu abantu abakulu abawe ku kitiibwa beerayo n'engoye nga zo z'abantu bakulu fine abazadde baffe abamu tebafaayo batuleka ne tubeera free naye omuzadde w'omuweesa ekitiibwa nekyoyambadde kigenda weesa muzadde w'ekitiibwa aleme gamba gundi nakuziza omwana biraba omwana wayambadde ng'agenda mu bantu abakulu you're going to church tuve mu bino ebyo tuve mu eno endowooza egamba nti simambu Yesu yagamba sima Katonda yagamba jangu nga bw'oli use your head. You can use this body to get something good out of it. Yeah, some people use their bodies no inafuna yakasente ngakwesa mubiri gwe nazimba n'ennyumba nenga agamba yina nakwesa mubiri kyotegeza nga agenda yebakana bulungi olinga agamba nze nakula bulungi oli atunulirako nateekawo sente kamezi ndi mama mwana wani just looking at you that's why people give their time gym time yeah olinga agamba kati ngeze mu gym but there are some girls trust me mulimu abaana nga temuli jimu temuli fako nenga yakula bulungi omubiri gwayina naye kino ekyokungamba mbu someone just looks at basajja ba Uganda the other minute that's why when you go to restaurants
Samanager agamba ajja kujjanga waiter, waitress ajje akutira emmere ogambe gayigala kulaba nti okutuuka osasula omugamba the tip is yours because she looked nice for you. Ati nenda guno omubiri kyotegeeza no tuva ku bino ebyogamba tip n'ebino ebyogamba nzimbye simanyanga amayumba biki just someone looking at me kale tugambe ng'ekyo oyinza okujja omanyi abasajja bano baagala emirimu egy'enjawulo kitegera ayinza ogamba akawala ngako kekankolera n'ojja okubya akapaleko kakusobulya omubiri guvuddeyo nakulekera kyakulekedde kitegera kuba abasajja abamu omusajja asooka okuba n'omukazi nga talabye fesi naye ng'alabye body shape. Tuze tulaba n'abakazi bangi bafuuse bambasida nga ye image ya kampuni emu abamu babalonda lwa mibiri gyabwe naye nga bamikwano ebyokubagamba tulina bingi ne tugenda beera nga tubeerekereza paka omulundi omulala tujja beera nga tukoma nga tubakubye tubagamba ffe twasiima okubeera nga twogerako n'abaana abawala yonna gye muli wabula temwerabira tuli wano ku 3Cs eri opposite ne Victoria Church Byentunda wobeera nga oyagala obeera nga oyitawo ko balina ebyokulya ebirungi ebiwamu n'akafo kakakamu kali kalungi wobeera nga bayagala kuwummuzaako ku birozo nga toli mu kifo gye balekanalekana. This is a good place to be. Amanya gangezo Rosemarina ne Sirinzeka Ruth, CEO Afri-Juice. So in case you have a party, you have a wedding, you have a kwanjula and you need the best juice, just make your order. Number is simu is 070 36 15 775. That's Airtel, MTN 0775 82 2209. You can book, you come and then you serve. You have the best fashion, you have the best mokola with the best juice. Nyongera okubajukiza higher level kugamba if you want to go out, if you want if you want a honeymoon, if you want something of a vacation, just call them. A number yabwe is 0788 75 14 54. Berengo otwalako omwana w'abandi ebweru baatuta babikwano. Rosemarina Sharon.